Bannange emirundi mingi njogedde ku mmwanyi. Oluusi engeri gye njogeramu neemalamuuko abantu abalimi b'emmwanyi amaanyi. Ekyo mukinsonyiwemu. Bwe buzibu bwange kubanga nze ndi muntu wa kwogera kintu straight. Nze nnima emmwanyi. Era nze omu ku bantu abalina emmwanyi ennyingi. Mu ggombolola y'ewaffe oba mu ggombolola 2 oba 3 bw'osangamu omusiri gw'emmwanyi ogwa bwa ssekinnoomu ogusinga ogwange oba okugulabirira ne genda paka mu district okuggyako amakampuni ndi mulimi wa mmwanyi naye bannange mbabuulira amazima matuufu emmwanyi erina ssente era emmwanyi terimba tugikolereko ebintu ebirala ebiyingiza ssente. Nkozesa ekigambo ky'Olungereza ekya cash flow. Emmwanyi ssente zaayo lino zirindamu. Emmwanyi yiino ogiraba kasookedde neekuba oba emmwanyi ndowooza giba emyezi kuba tunoga emirundi 2 mu mwaka ndowooza emyezi giba 4. Kyemba ntegeeza nti emmwanyi erina cash flow mutono ebyetaago byaffe bya buli lunaku. Ate se y'emmwanyi ebala n'ogirabirira n'ogiteekawo n'ogikaza n'ogitunda ekibi ekiri ku kintu ekyo kye bayita ssente bw'ozifuna zo zitambula omulundi gumu naye ate ebyetaago byaffe bya buli lunaku. Kyenva ŋŋamba nti emmwanyi eteekeddwa okubeerako ekintu ekirala ekivujjirira ssente. Emmwanyi liquidity cash flow yaayo ntono. Emmwanyi kya bugagga. Mugenda ne mutugamba myezi 18 si kituufu. Emmwanyi ogenda okugijja mu nasale bed. Emmwanyi entuufu wakati w'emyezi 69 abamu bazirwisaayo n'omwaka. N'olwoka ogireeta nga ya myezi 9 oba mwaka n'ogisimba n'ogirabirira bulungi gwe obala okuva w'ogigulidde awo. Naye n'emmwanyi ya myaka 4 n'ekitundu. Emmwanyi okubalira obulungi va mu myaka 3 kitundu okudda waggulu. Ekyokubako ekimuli n'empeke n'olondererako okwo kuba kutandiikiriza. Abantu mbenkalejinga nnyo mulime emmwanyi kuba emmwanyi eyimirizaawo eggwanga lyaffe naye nga tonnatunulira ku ggwanga gwe tunuulira abaana bo baddayo ku ssomero. Lwaki abantu b'omu kitundu bonna bensinze okulaba emmwanyi bazitunda kimuli bazitunda sizoni bazitunda mwaka abamu ne bazituuka n'ozitunda emyaka 2 oyo abanga eyatunda ekibanja kye. Emmwanyi ziizino muziraba nzirina era nze enyumiririzaamu era nzirabirira. Omuntu abikka emmwanyi n'agituusa wano omuntu alina obusa ayiwa buloole 100 mu mmwanyi ze oyinza atyo ate okugamba nti noovumirira emmwanyi. Emmwanyi ngiwagira naye kaakikka Muhammad Katonda yamukola nti mwogezi w'amazima kye yeeyagaliza akyagaliza n'omuntu omulala. Bw'oba oyagala okulima emmwanyi obulungi teekako n'okulunda. Bwonnyini ku mmwanyi mu kifo ky'okubeera ne eka z'emmwanyi 10 beera na 6 oba 7 osimbeko ekisagazi olundeyo n'ente ezo 5 oba 10 kubanga kyekyo tekirinaako kubuusabuusa nti buli lunaku amata bw'oba okama buli lunaku bajja kujjanga nga bakuleeterayo ssente nga bw'olindirira ez'emmwanyi. Nze simalaamu bantu maanyi ku mmwanyi si bagamba bantu baleme kulima mmwanyi. Emmwanyi tugirime nga bwe nnima emiti nga bwe nkola ebintu ebirala. Emmwanyi naye tugirime naye tugimanye nti emmwanyi nze an asset cash flow yaayo mutono ng'ate ebyetaago byaffe bingi. Emmwanyi yayambanga nnyo ku bakitaffe yaguliranga mukazi we Gomesi ku Pasaka Gomesi ero gye balimiramu kade yagulanga kade
na lugoye lwa Pasaka na kugula nyama kuyidi na kugenda mu lumbe ne kati expenses z'abaana ez'ebisulo naki tezikyasobola kuyimirirawo ku mmwanyi yokka. Agirima on large scale gye bali naye mmwanyi engeri gye batugituyigirizaamu oteekeddwa okubanga era olina ekirimu ssente ezigivujjirira. Tutambule gwe nkulage emmwanyi yange olwoke otegeere nti ddala emmwanyi njirina sigirisikaleji nga bantu ate nga nze njirima naye nga njikolerako ebintu ebirala.